era bino Mukama yabibuuza. Lwaki mwebase? Ekibuuzo emirundi mingi. Obudde bwaggwaayo dda. Uganda eyengedde, tewali bakunguzi. Statement eyo, Uganda eyengedde, tewali bakunguzi. Waliwo ekyabakunguzi kireke, naye Uganda eyengedde. Mukama bw'agamba Uganda eyengedde okitegeera, oba gwe okimanyamanyi nti eyengedde n'okikomyawo n'ogamba tewali bakunguzi, naye okitegeera, kitegeeza nti Uganda eyengedde. Kati okugattako ng'ayogera nti Uganda is ripe, the fruits are getting rotten. Nakiddamu, Uganda is ripe, the fruits are getting rotten. Where are you? Okuvunula, Uganda eyengedde, ebibala bivunda. Uganda eyengedde, ebibala bivunda. Muri ludda wa? N'agenda maaso ng'abuuza, where are you? Muri ludda wa? Where are you? Where are you hidden? Mwekwesewa. Mpulira okukoma. Naye kubanga ensonga eno nkulu, njagala buli kimu nkyogere. You are just looking on. You are doing your own things. Nti mutunuzi mukola byammwe. You are doing your own business. You are sleeping. You are sleeping. You are eating day and night. Nti mwebasi. Mulya buli mmere misana kiro. Kale kituufu obubaka obwo nabwatula sigumu sebiri Mukama ng'abwogedde. Kati njagala okitwale, ffena tulina amaka gye twakulira, tulina abazadde. Naye nga muzadde wo ayimiridde ayogera ebigambo ebyo, tuli mwana muto ng'oli muntu mukulu otegeera, naye ng'abigamba ggwe olw'ensobi oba obutafaayo, nga n'ekyokukola okimanyi. Mu maka akwesiga nti mu famire ninamu omuwala oyo omukulu, ninamu omwana oyo, buli kyenjogera akitegeera era amanyi ekyokukola. Naye n'atutta ekiseera ng'ayogera ebigambo ebyo nti oli mu bibyo, weebase, weekwese, olya buli, ng'ate ebibala byaffe byengedde. Njagala okitwale bw'otyo okijjaawo nga Katonda ayogera, si ye muzadde wo ow'oku nsi, tomulaba, naye nga kyayogera kinene, nga nawe bw'abanga kinyonyola n'okitegeera tekikoma ku ggwe, wabula ggwe bw'okola kyayagala kireetera eggwanga ly'ekitiibwa n'okuvamu eyo embeera mwe liri ne lifuuka eggwanga eddala eryegombebwa era ery'ekyokulabirako. Mukama yatuuka n'okuwa ekyokulabirako n'agamba ati, in the days of Isaiah I saw him and he said, I am here ready. Mukama ng'agamba nti mu biro bya Isaya nabbi, kubanga yali ava mu ggwanga eryayitibwa nga lye likabona era omubereberye Isirayiri, ebiro eby'okutuma ng'alina kunoonya abantu bali mu ggwanga eryo balanga okujja kwa Kristo. N'agamba nti bwe yali atambuza amaaso n'alaba Isaya, n'amugamba nze ndi mwetegefu, nzuuno, naye ffe atubuuza tuli ludda wa? Osobola okugamba nti ssebo twasiba ennaku 9 ne tusiba n'21. Yesu ekyendere yakulagira ng'akuyita, n'21 yalulagira. Singa takulagira naye ng'otegedde ekyokukola, naye ng'okimanyi nti amaanyi engeri gy'ogafunamu agakola byagamba, waliwo ekika ky'obulamu ky'otambula. Singa oba togolokose kwefaako, osobola okutuukiriza ekyo kyayagala, kubanga Isaya ogamba nti am ready. Kitegeeza Isaya alina we yali yeetadde, nga ye alinda gamba nti Mukama n'amala abuuza aliwa, nze mugamba nzuuno. Era omwoyo wa Mukama mu kunyolwa yabuuza ekibuuzo kino, why are you sleeping when the nation is at stake? The nation is at stake. Nakiddamu nti, where are you when the nation is at stake? Naye mu kunnyonnyola obulungi ekigambo to be at stake yembeera ng'ekintu ekyo ekivuganyizibwa
singa tekiwangulwa ku lw'obulungi ekiddako okubeera kwononebwa oba okwononeka. Lwaki? Kubanga eyalina kikwata obulungi akisigaze nga kya mugaso ye yalemererwa, kati yakiwangula ku lw'obubi nga ye mwonoonyi n'ekigendera kye kukyona bwonoonyi. Wano nno kino kye kitegeeza eggwanga lyaffe mu kuyitibwa Sitaani alimanyi era akimanyi bulungi nti Mukama mumalirivu okukozesa eggwanga lino nga bwe yateesa ate alirwanirira. Naye mu kuba Sitaani nti akimanyi era ng'akimanyi tasobola ddiwangula, alwanyisa abo bategedde Katonda kyabagamba okukola. Ntegeerekeka ne Sitaani olutalo alutunuuliza muffe, olutalo alutunuuliza muffe ffe abayimiridde nga tulayira Katonda ateeka okuwangula. Kakati Mukama agamba nti singa twebaka ne tutafaayo, omulabe ajja kubaako waayita asobole okwonoona eggwanga lino. Lwaki? Anti Katonda akola n'abaana b'abantu abamanyi ekyokukola bwe twebaka, oba ffenna abeeyita abakristaayo abalokole bwe tagolokoka. Kitegeeza tubanga abagamba Mukama gw'omanyi, ate nga buli Mukama kyakola kati akikola ku lwa bulungi bwaffe. Kitegeeza obulungi bwonna bwakola ffe tusanyuka, ffe tweyagala, ffe tubeera mu mirembe. Naye mujjukire statement eri wagambidde nti kale nze ngenda kukola buli kyenteekeddwa okukola, Uganda efuuke kyeteekeddwa okubeera. N'ekyo ekigambo osobola okivunula bw'oti nti Mukama agenda kukola alemese Sitaani okuzikiriza eggwanga oba odditwala oddikozesa nga bw'ayagala. Naye Mukama ateeketeeke ekibonerezo erifu abatayimira bulungi abajeemu. Omanye abalokole muli bangu, tuli bangu nti ate kitya Katonda asaasira era asonyiwa. Nina essomo oba obubaka nga nsinzidde mu Bayibuli mwennyini n'enkunyonnyola ate n'enkulaga nti kyali kibaddewo nga Mukama ayogera ne wataba kufaayo, naye ye nakka n'abaako kyakola. Finally byonna bye yateesa n'abikola ne birabikako ne beera obujulirwa, n'amaliriza ne wayita akaseera katono n'asumulula omusango ne gubaawo. Amazima sibadde na bugenderevu kuddamu message eno bweti, naye Omwoyo Omutukuvu bwati engeri gye tusazeewo ne wiiki ebeera yakusiba. Mpulira nga bwe njagala okukoma mbeera simazeeyo kulaga Katonda nti munyiikaavu, anyolwa ate alumwa. Kati wulira bwe yagamba, what did you come to do? Kiki kye mwajja okukola? What did you seek in salvation? Mwanoonya ki mu bulokole? Bino byonna byali bibuuzo. The harvest is big. Amakungula mangi. Uganda is ripe. Uganda yengedde. Where are the remnants? Nti ensigalya ziriwa? Where are the Ugandans? Bano Uganda baliwa? Do you think you have more time? Musula mutya n'obudde? I said, nayogera, and I repeat, era nkiddamu, bw'obanga toli mwetegeefu kukola biveemu bino ebyobulokozi na bino ebyokugamba nti ndi omu kubasabira eggwanga oba akulaba Mukama ng'akozesa eggwanga, biveemu. N'agamba nti it is time, ate bwe budde. Bwe kiba ddala ng'oyagala Katonda era ddala ng'oyagala okukola by'ayagala era nga bw'ateesa, okyasobola nate okwemulugunya. Lwaki? Kimuli atuzizza mu kusiiba wadde tulyako kimu nga tetwakamala okusiba ekisibo ekiwanvu ne tusiba n'ennaku ziri 21. Okyalina ekibuuzo kubanga twandibadde kati nga tulina bubaka bwa Mukama ng'agamba mwebale nnyo era temufaayo banange kati muwummule. Naye bw'abanga agamba why are you sleeping ng'abyogera mu biro bwe biti n'atugamba mbaagala mu 21 nazo ne tuzimala, kitegeeza abooluganda nti ye alinga kati yagamba nti njabakaka
mbakake abakkiriza okkakibwa batambule nange naye nze nkole ebyenjagala kubanga ekyamazima Mukama akola n'abaana b'abantu. Ekibuuzo kyange nnyongero kibuuza era okyemulugunya lwaki bwe tusalawo okusiiba kubanga yengeri yokka wayinza otuweera ekisa kubanga era yatuwa amaanyi n'atwambala ne tusobola okukola byagamba. Ate bwe tuteeteeka wayinza kwanguyira tulaba kitegeeza nti tuba tumulemesezza ye okukola naffe. Kyeyiri kye yagamba nti Isaya yamulaba bwe yamulaba n'abuuza n'atuma aliko Isaya nzuunu. Naffe the only way to position ourselves is to go into always fasting alongside prayer. Fasting alongside prayer. But prayer according to his word to this nation or to us, we the Ugandans. Nti naye okusaba nga tusaba okusinza ku kigambo kye kyaba tugambye oba kyazayogera ku ggwanga so si kusaba busabi ate byaffe oba birala. Kati kambowe n'obujulizi buno bwali bwa 2021 mu January nga tetunalonda president na parliament. Ennaku z'omwezi zaali 12 lwa nnaku lwakubiri twali ku Pan-African kubanga twali kusaba nga tumanyi Mukama kyayogera ku ggwanga n'ebyali bigenda mu maaso. Twayita bannayuganda tuteekewo okusaba ng'ebula olunaku lumu okulonda kubeewo. Kati muwule kino kye kyabaawo. Wakati nga tumaze okunnyonnyola bannayuganda baakuŋŋaana Mukama engeri gye tuludde nga tumulwisizza ng'ate yeyagala dde okukola ne tubalaga sizoni ezituyiseeko. Mukama n'agamba nti mbawaddeyo obudde sizoni emu. Bwe twamala okunnyonnyola obulungi n'obujulizi bwe twafuna okuva mu balala obungi bwe twali tutamanyi, Omwoyo Omutukuvu yayogera ebigambo bino mubiwulire nti kale mmwe kati mutegedde ekyokukola. Naye ebbanga lyonna lyenziza enjogera ng'ekkanisa tefaayo na kuyimirira. Abantu bange be nayita, yagamba abaana bange be nayita battiddwa, basaddaakiddwa, bazikiriziddwa kubanga ekkanisa teyayimirira. Bannuma bafa nga tebampeereza ate nga nateesa bampeereze. Naye ng'omusango Mukama taguteeka ku abo baabasaddaaka, baabatta, abaababuza, nedda omusango ng'agubalya ku kkanisa ey'e Uganda. Era wayita ekiseera kyono 2022 nga Mukama atugamba nti eggwanga lyammwe liriko ekibi ky'obujeemu. Eggwanga liriko ekibi ky'obujeemu. Era n'addamu n'agamba nti kale abaana bange abattibwa, abazikirizibwa, be nayita, abatume, bannabbi, abulizi b'enjiri bafudde nga tebampeereza, bafudde nga tebamidde mu maaso gange kubanga ekkanisa yagaana. N'atugamba eggwanga lyammwe liriko ekibi ky'obujeemu. Ekibuuzo kiri bwe kiti, singa Mukama aba akyabawadde chance ey'okugolokoka era ng'ayogera abagamba nti nzize enzuuno, naye engeri yonna mubitegedde nti abivunaana era byamuluma, bimutawaanya bw'ajjukira kubanga bw'abalaba nga tebayimirira. Naye nga nammwe bamaze okulaga nti waliwo abaagenda kubanga kanisa teyayimirira. Naye Mukama n'agamba kati kummwe mmwe be neekutteko, mmwe be ntunuulidde. Kati nange nkubuuza mu biseera bwe biti, mu biro bwe biti, ng'eddoboozi lya Mukama ligamba buno bwe budde nzize okukola era zino z'ennaku zennyini. N'agamba it is the peak time now. Kiki ky'oyinza okukola? Kale kati sinze, naye singa bakulagira nti gamba banno buno bwe budde, babuulire tosirika, bakunge, kiki ky'oyinza obbalagira okukola? Nti tulye emmere, tuwummule, banange tuwummulemu mu kusiiba, tuzannyemu, tuwulire emirembe, kiki ky'oyinza obbagamba? Nze nganzi kino kye nabayise okukola, kye nawulira mu nsi y'omwoyo nti ffe tugende mu maaso nga tweteeka mu bikifo
Mukama wayinza otugambira nti kale oba tuyirako ekisa ekyo ne kitwambala kwe kubeera maaso ge. Kale nga wekuba okulya tulyeko naye tumuwe nnyo obulamu yamanyi bwagenda obukwata abuwangule abusembeze abulagire ebyokukola nga tebuwakana. Ekibuuzo ekyokubiri kyabadde kigamba bwe kiti bw'obanga ozze ogoberera ekigambo kya Mukama ku ggwanga lino n'ebigenda mu maaso olowooza mu nnaku zino bwe ziti oba mu biro bwe biti kiki Mukama kyasuubira abo abaawaayo emitima gyabwe n'emmeeme zaabwe okugoberera n'okukola Mukama kyalagira oba kyayagala? Wano nno ku kino ekibuuzo kyangu nnyo omulokole yenna okuŋŋamba nti ekigambo kya Mukama kyazzaayogera tukimanyi, obujulizi tubulina gw'omu ku bazze babugabana eri ffe. Naye ate by'otugamba ebigenda mu maaso bye biki? Oba